Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga poliisi ekkiriza nti abantu abawerera ddala 79 be baakwatiddwa mu bikwekweto ebyenjawulo ebyakoleddwa naddala olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda 2025 ng'akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission nga kagenda mu maaso n'okuba nga kakwasaganya oba nga kakondakitinga kye tuyita presidential nominations. Abantu abawerera ddala 79 baakwatiddwa nga wetwogerera abamu baateereddwa abalala tetunnaba kubanga tumanya amayitire gaabwe wabula nkuleetedde ekiwandiiko ekitongole kya poliisi kye bafulumizza oba ekiwandiiko ekifulumidde ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo nga bannyonnyola ku biki ebigenda mu maaso ate ku nsonga oba ebyagenze mu maaso naddala nga ba presidential candidates bagenda mu maaso n'okuba nga banominatingibwa. Kakati mu mboozi eno nkuleetedde ebigambo ebyogeddwa omukulu amanyiddwa nga Sanya Mujahideen abangi abasinga obungi mumujjukira abamuyinza okuba tomumanyi. Sanya ono y'omu ku ba political prisoners abaasibwa ne bamalira ddala emyaka egyawulira ddala 4 mu kkomera nga baasibwa era nga baakwatibwa mu kalulu ka 2021. Kakati wetwogerera Sanya yasazedde eddiiro yazzeeyo ddamu NRM era awanda muliro. Olunaku olwaleero babadde kololo nga baliko ebigambo bibagenda maaso n'okuba nga boogera era Sanya n'alayira nti tayinza kudda mu kibiina kya NUP, tayinza kudda ku sayidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'ayogerako n'ebigambo ebimu nga bwe njagala owulire mu katambi ke ngenda okuba nga nkuwa nga sinaba kuba nga nkutwala eyo. Ngenda kuwa ekiwandiiko ekitongole ekya Uganda Police kifulumizza ekiwandiiko ku katambi ke nnakulaze ku makya akatambi ako koolaba. Omusirikale wa poliisi yalumbye abavubuka b'ekibiina kya NUP ba Foot Soldiers nga batambuza ekifaananyi oba posta eya pulezidenti waabwe. Bino nno byabadde Mbaale. Kakati omusajja oyo yalabiddwako nga bw'olabaawo ng'ayuzaayuza ekipande okumugambako yaggyeyo pisto bastola n'abanga agibatunuzaamu then banne ne balabika mu katambi nga bakwata teargas canister ne bagikasukira abavubuka bano. Kakati wetwogerera ensonga eno yatambudde ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna wetwogerera nga abasajja mu kitongole kya poliisi bavuddeyo n'ekiwandiiko nga bwe njagala owulire kuba nakyo ngenda kubeera nga nkikusomera ate mu mboozi y'emu nkuleetedde abavubuka okuva mu disitulikiti y'e Kalungu abakoze akabaga nga nabo bayozaayoza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yagenze mu maaso n'okubeera nga officially yafuuse presidential candidate. Bo kye bagamba nti eno milestone nnene nnyo era bagenda kusinziira kuno bagende maaso n'okuba nga bakwasaganya ensonga yaabwe eya protest vote. Eno nno gye bayita Red Zone TV bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole bino byonna togenda kuba nga obisibwa. Ate ku nkomerero ngenda kuzzayo ko katono kwebyo ebyabadde Nateete naddala mu kkubo ng'abantu bagenda oba okuva Nateete. Ebimu ku ebyo by'otaalabye nabyo mbikuleetedde ogende mu maaso n'okuba nga ate obiraba. Kakati nga sinaba kuba nga ngenda wala kkiriza mbeere nga nkuwa ekiwandiiko kino ekyafulumidde oba ekiva okufulumira ku mukutu ogw'ekitongole kya poliisi nga boogera ku nsonga z'omusirikale ono ayina ebikolobero bye yakoze era yalabiddwako mu katambi nga bwe twakakuwadde. Kakati wulira ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'omwenda 2025 lwe lunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano. Ekitongole kya Uganda Police okuva ku Uganda Police Headquarters baakoze kye bayita press release ku katambi ako koolaba wulira bwe baagambye. Statement on alleged incident involving NUP supporters and campaign material damage in Mbale and Kampala by police officers. Nti statement yaabwe nga Uganda Police ku katambi ke mwalabye nga abasirikale baabwe bennyini police officers nga bagenda maaso n'okudamejinga kye bayise campaign material ekintu ekitakkirizibwa kyokka ate nga bano abasajja bali supposed kukuuma mirembe wabula baalabiddwako nga bakola ekikolwa ekyo nga bw'okiraba nga bagamba nti the Uganda Police Force has taken note of 2 videos circulating on social media showing police officers allegedly tearing candidates' poster during operations. Nti ekitongole kyaffe ekya Uganda Police twazudde era tugudde ku butambi bubiri obusaturatinga ku social media nga bulaga abasirikale baffe abagenda maaso n'okuyuza ebipande ebya candidate y'omu naddala mu bikwekweto byabadde balina okugenda maaso n'okuba nga bakola mu bikwekweto byabwe temwabaddemu kyakuyuza bipande by'aba candidates kubanga gwo si mulimu gwabwe ate kimenya mateeka. Kakati bano bagamba twalabye obutambi obwo nga bagamba nti these incidents reportedly took place yesterday 24th September 2025 in Mbale City and the Central Business District of Kampala. Nti obutambi buno jukira bwabadde bubiri akamu nakakulaze abo in fact bombi nabukulaze ku makya. Kati wano nga bagamba nti obutambi buno bwatekinze place olunaku olwajjo nga 24 ogw'omwenda 2025 akatambi akamu kabadde Mbale nga keekokoola baawo akatambi akalala kabadde mu kibuga Kampala. Ne bagamba nti abasajja mu police ne bagamba nti twabulabye era twakirabye bulungi nnyo nti abasajja baffe be bagenze maaso n'okukola kino. The footages show an altercation occurred between police officers and the supporters of the National Unity Platform, leading to the dispersal of the supporters. Uliriza, during this process, some campaign materials were damaged.
abasirikale bawa ekitongole kya Uganda Police bawandiise ekiwandiiko kino nti abasirikale baabwe nti bafunye obutakkaanya n'abawagizi b'ekibiina kya NUP oba balabiddwako nga beegugulana n'abawagizi b'ekibiina kya NUP nti era mu kugugulana kuno abasirikale mbu bawaliriziddwa okudispasinga ekyo kyolaba bo bakiise ku dispasinga oba okugumbulula abawagizi ba NUP nti era mu kugumbulula kuno ebifaananyi oba campaign materials zayonooneddwa. Campaign materials were damaged. The Uganda Police Force has launched an investigation into these allegations and appropriate action will be taken based on the findings of the inquiry. Nti ekitongole kya Uganda Police babakanye n'omulimu ogw'okutandika okunoonyereza ku nsonga zino oba ku bino oba n'obutambi bwalabye nti era action eyeetaagibwa oba ekyokukola kyonna bajja kukiteekinga bwe banaaba bamaze okubaako bye bazuula ebyekuusa ku butambi obwo nkugambye buli bubiri. Kakati ate jjukira akamu kabadde mu Kampala akalala kabadde mu district y'Embaale. Kakati abasajja mu kitongole kya police bavuddeyo n'ekiwandiiko ne bakakasa nti bo babakanye n'omuyiggo ogw'okutandika okunoonyereza ku nsonga eno balabe butya bwe bagenda okuba nga bakwasaganya abantu bano babakoleko ng'amateeka bwe galagira. Kakati gw'ojja kumbulira oba ddala banaabakolako oba bigenda kutambula bitya. Kyokka tubadde tukyali awo ne wabawo ekiwandiiko ekifulumye kugimu ku mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna egy'amaanyi nga bakakasa nti abantu 79 oyinza okuba tewabategeddeko kubanga twakusomeddeko bantu batono nnyo abakwatiddwa wano nga bagamba nti at least 79 people arrested during presidential nominations in Rubowa. Nti olunaku olwajjo nga banominatinga abantu 79 bakwatiddwa. Kakati nno ogenda kutya njagala owulirize bulungi nnyo ekiri mu kiwandiiko kino kye ngenda okukusomera byonna ogenda kubitegeera. Eno gye bayita Reason TV njagala kuwa nsonga ku nsonga obere nga tolina nsonga yonna gy'oyinza kuba nga ate omiisinga naye kkiriza nsooke nzigyewo akalango kano mu ddakiika emu seconds nga 3 tubere nga tutambula nkusumululire by'otaategedde baani abakwatiddwa era we twogerera baatwaliddwa luddawa. Kanzigyewo akalango kano tubere nga tweyongerayo. Olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati wano njagala owulirizeewo nnyo bw'oba olina omuntu wo nga yabuze wuliriza ekiwandiiko kino bakugambye abantu waakiri nga 79 bakakasiddwa nti bano bakwatiddwa n'amayitire gaabwe gayinza okuba nga abamu ku bano tebannaba kuba nga bamanyika. Ennaku 2 ezibaddemu nominations okubadde ennaku z'omwezi nga 23 lwe banominatinga General Yoweri Kaguta Museveni ne banne n'ennaku z'omwezi nga 24 lwe banominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne. Kakati wuliriza mu kiwandiiko nga bagamba nti the two-day presidential nomination exercise held on September 23rd and 24th at the Electoral Commission offices in Rubowa, Kajansi Town Council concluded peacefully with the police reporting 79 arrests over the period. Katino wano biba bigenze mirembe kyolwokuba be bakutte 79 okusinziira mu kiwandiiko nti olwo batono nnyo nti ennaku 2 ezibaddemu okusunsula n'okuwandiisa abeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga okuva nga 23 ogw'omwenda paka nga 24 ogw'omwenda 2025 ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibangirize kye baateekawo we bagenda okuwandiisa mu bitundu by'e Rubowa e Kajjansi Town Council mu district y'e Wakiso nti byawedde mu ngeri ya mirembe wabula poliisi emaze okuba nga ekola report nti abantu 79 be bakakasiddwa nti bamaze okubeera nga bakwatibwa. According to Kampala Metropolitan Police spokesperson SSP Patrick Onyango, security successfully maintained the order throughout the exercise, achieving its objectives despite isolated incidents. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga SSP Patrick Onyango ategeeza nti poliisi yakoze omulimu gwayo nga bw'erina okuba nga egukola ogw'okukuuma emirembe newankubadde nga wabaddewo incidents entonotono z'otasobola kubeera nga ate oteekako essiira. On the first day, 44 suspects were arrested during General Yoweri Kaguta Museveni's rally at Kololo for alleged phone snatching and pickpocketing. The suspects are currently being detained at Jinja Road Police Station pending prosecution. Nti ku lunaku olwasooka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda 2025 abantu 44 be baasobola okubeera nga bakwatibwa
we bali banomine uliriza no bulungi nnyo njagala ulirize numbers 44 bakwatibwa ku lunaku January Kaguta Museveni lwe bamunominatinga era abamu ku bano bakwatibwa Kololo mbu bali basabanya kulabusawo oboli awo n'okubba amasimu bwe twogereranga abo bali ku police ya Jinja Road balindiridde kulaba nga baweebwa ekibonerezo abantu 35 be bakwatiddwa ekajjansi nga violating ze chetuyise security guidelines oba amateeka agateereddwawo nga mu bana 35 mwe babadde omubaka wa Makindye West amanyidwa nga Honorable Alan Sewanyana jukira lunaku lwajjo nakuwadde amawulire gano n'enkulagana akatambi nga Honorable Alan Sewanyana akwatibwa kakati wano bakakasizza the second day so 35 arrests in Kajansi over violations of security guidelines. Among those apprehended was Honorable Alan Sewanyana, Member of Parliament for Makindye West, who together with the group was later released on police bond. Tino wankubadde ono ye bamutadde ye n'akabinja ke yabadde nako babatadde nga bawadde akakaluka police babere nga bagenda maaso n'okubanga ate bali abutaala. Police also confirmed the arrest of several supporters of the National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobi Wine. They were allegedly involved in reckless riding and assaulting members of the public. 2 motor vehicles and 40 motorcycles were impounded during the operation. Police egamba nti abawagizi b'ekibiina kya NUP abawerera ddala bakwatiddwa mbu nga bavuga bubi mbu n'okunyiiza abantu ba bulijjo ababadde tebali mu bino nti era pikipiki 40 zakwatiddwa n'emmotoka 2 nazo zawambiddwa era nga be bazirina zatwaliddwa mu bikwekweto bino okusinzira ku mwogezi w'ekitongole ekya police yavuddeyo n'abanga agenda maaso n'okubanga akakasa ku mukutu guno mbadde nino ogenda maaso n'okubeera nga mbikutuusako 79 bakakasiddwa nti bakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa ekitongole kya police olunaku olwajjo kati nga sinnakutwala ku biki byabaddewo abamu nga bakwatibwa ne security nga weyabadde kakati wuliriza gwe abadde agoberera omukutu guno era abadde agoberera ensonga ezigenda mu maaso omanyi Mujahideen Sanya omu ku political prisoners abaasibwa ne bamalira ddala emyaka egiwerera ddala 4 n'okusoba mu eruzira nga babavunaana okusapootinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero wabaddewo enteekateeka ekoleddwa General Kaguta Museveni ebitundu by'e Kololo era babadde boogerezeganyako n'abamu ku bawagizi baabwe ne bapareedinga abavubuka abawerera ddala mbu bakyuse babayise 10,000 ababadde ab'ekibiina kya NUP mbu bakyuse ne badda mu NRM era nga mu bano mwe muli Sanya Mujahideen Kakooza ono eyali omusibe awamu ne Olivia Lutaya olunaku lwajjo gwe walabye ng'abugiriza nnyo omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati Sanya abaddeko ebigambo byayogedde era Sanya ategeezezza ensi kyekyamazima ebigambo bino sijja kubimwogerera kankuwa akatambi nzije mbere nga nkwongera ate mu nsonga endala. Mubuuba buli kyolina wuuba buli kyolina nze mbadde musaayi gwa Bobi mwandaba mu kooti y'amagye nali njagala kutuga mulamuzi yenze Sanya Ademan njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku by'obufuzi ensonga ezatutwaza mu kkomera twali twagala kutabangula Uganda muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddiramu njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo ekyo tekyetaaga bugalo ekikola kye yakola muzeeyi kyamutwagaza era tugenda kuyigga akalulu eggwanga lyonna sibawulira muzeeyi njagala okukusuubiza olweyo olukadde lwe lumanya ensonda tokkirizanga bamawale kubakwasa Uganda abayaaya abasiyazi abatalina kiddako Uganda gwomanyi gy'ogijje era gwomanyi gy'eraga ffe olwaleero tuyimiridde okutaasa Abannayuganda obukaddaana abeeteekateeka okukola effujjo ffe twalabako muzeeyi ensonga ey'okubiri wano tuyinza obutaddawo ebintu byaffe byasaanawo nga wootulaba we tuli muzeeyi tusaba obeeke ebbaasa taata embeera gye tulimu bwe twayambala essaati yo n'otuyimbula eruzira
Oyo Yesanya Mujahideen Kakooza omusajja yali ow'ekibiina kya NUPLA yasibwa okumalira ddala emyaka 4 n'okusoba emabega w'emitayimbwa era yali luzira ku misango egy'abavunaanibwanga era emisango gino gyannyonnyolwa kakati olunaku olwaleero bye bimu ku bigambo byagenze maaso n'okuba nga ayogera eyo sijja kulwayo era sijja kubeera nga mbiddamu ngenda kutwalako ekalungu saidi z'ekalungu eno waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Kiruru Tankeretanyi Junior ono ategese omukolo Makeke nga bayozaayoza omukulembeze wabira byonna njagala kubikulaga ebibadde eyo Okay, tuli Kalungu omwana mulenze Kiruta Joseph Tankeretanyi omulanga gwa president ogwa buli muna Uganda okulowooza ku nsi ye agutandise nga president amaze kugenda kubeera fena okusinga abatunyigirizza yagalani atage mwogeze ne Bible y'amaanyi Kalungu iste yagalani Kalungu iste yagalani ate kuba president yagalani kuba president yagalani kuba president yagalani kuba MP yagalani kuba MP yagalani basebo ne banyabo okusokera ddala abantu b'e Kalungu East mukoze statement olunaku olwaleero mbakuliseeyo tibasebo ne banyabo mukulikeeyo olunaku olweggulo His Excellency omusiime omwana wa Katonda Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga ery'ekumi yamaze okwewandiisa ali ku bagamba nti protest vote bagenda kugira okinga nga president yakola ki yewandiisa si bwe kiri kati amaanyi g'abantu e Kalungu gagamba nti ali mubaka e Kalungu kakati komanda kwa protest vote e Kalungu ayina kuba Kiruruta Yusuf Sima ne munyongerako erya Simoro Bode kakati basebo nange mbalayirira era nga mbagamba nze nzaaliddwa mu bbire nkulidde mu bbire nkomedde mu bbire ate kati mbeera mu bbire ewali amaka gange kumanya ekiriwo njagala kukiikirira bbire nkuba kyeyo sirinayo n'amaka ndi bupangisa amaka gange kuno kwe bazze eŋŋumba zange bakyali bange ab'emikono
mikwano eno gye basangibwa bwatojjova eri ng'oŋŋamba embunze byendimu bya kidaawa gwe mudaawa boyi babuulira tujja batwala kimafiya ne banatukuba enkonyogo zitya ne banatukuba amafumu gatya tuli bamalirivu okusinga bwe balowooza bino tetwajja kusaagamu ennaku gye tukuliddemu mu kyalo kino nga bazadde baffe babonaabona n'okutunda ebirime byabwe olw'akatale obutabaawo nze mbitegeera siri mwana wa mugagga kitange mumumanyi wali ekasali nange ndi mwana wa munaku Mungu ansumusizza busumusa kyova olaba birumya abayaaye kati Mungu babansumusizza nebirumya abayaaye njagala nzire muvire situle bannabavire bannange ongere okulumya abayaaye mbagamba pulezidenti yatugamba luno olutalo lwa Uganda luno olutalo luli wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa abatunyigiriza tebawera na bitundu 5 ku buli 100 bali emitwalo 3 n'ekitundu bakozesa emitwalo 35 bw'obagatta bali emitwalo 38 n'ekitundu statistics ze zitugamba nti tuli miliyoni 46 naye tusokkamu mukitegeera twali bato nga tuli bayanga nga tuli butoto ne batugamba nti mwe abakulembeze ab'enkya naye ekyetuuse emyaka 4 balemedde embuyinza tubagambe nti kaakati ekimala kikola kiki Sama Uganda nababinyonyonyo mwena balabi abali kusama iki buli wano Mr. Kampala tena okuma kakonge topia yes embera yeyo mulungi agoberera Sama Uganda Media President ali mutundu kyebusega yes tuva natete jawa kakasidwa kubanga nti protective je tugenda ya 2 mukago mukulu kwali ku ballot abakama badde takyagala naye ng'alina kikonfaminga mu mbeera yonna tudda natete embeera bwetyo bweri emmotoka ya security isi gyetuwadde geni bano babeera SFC abamuwozi simanyi naye nga n'omukulu kwali abenatete tuno omwayagaliza embazzi kibuyaga yasudde busuuzi bannange naku lwaleero tululinze bangi bannaffe batufuddeko bangi bali makomera naye oba oli awo ffe Mungu akyatutaddewo kubanga tuggusa mission gye twatandika eddoboozi lya Motive Kasagga mabega wa kamera okay sama bannaye mugenda mufonayo nefyu oli mukulaba nga tusembera waali abenga omukulu adda ku kamera ye naye nga bwetyo bwe tutambudde so far so good abantu bangi ku kkubo badde bamulinze enkuba etonnya tukubye abantu bakulaga nti bali lwedde kubanga batiisibwa omusajja
so far byendaba my view kulembeze w'eggwanga addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, 2 vehicles, the one for EC and the other one I don't know where from which. I see police. Police chain ndaba obasiku waliwo UPDF ndaba atukimanyi ebimaso waliwo UPDF SFC side eri nga byebyo twabimanyira embeera mu tubadde nga tutambulira yakuisibwa tisibwa tukyaliko bayiza mobile jail nako kwekali in case bwe wasanyukamu nga oli abeetaaga osiwayo ku muntu. Yes, kumotoka kwendi nine President is man, the one and only King Sir, Mr. Kampala, wali Tata Kampala, Deadlift Subongoya, the only Secretary General in Uganda. Abasigadde baparenda tezina besije banaite tumanyi. Engembera yeyo tutambula tuddanna tete bannayo twakubya olukuŋŋaana gaggadde President wagenda okubanga asosootolera bannayuganda oluwombo lwabwe olwa Uganda empya gye twogerako egenda kulabika etya. Abyogedde ku isi ababaddewo naye abyogedde mu Lunyanyimbe ne basaba abidde mu Luganda n'abagamba mujje Nateete tugenda obanga twogerera ebisigadde. So tannaweza data banayitekako data yamala tanna charginga kyomanya wetulaga mukulu byonna agenda abanga abyogera. Bana chemutera bya cha flag ya Uganda mukulu yatukunze defenna buli omu atambule ne flag ye agenda okujja Nateete. Yesu mukula kama ndesa zominga kyalimu amazzi naye nga ana erengero
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku